nze waswa Emmanuel muli mutyaje musinzira kubanga mutugoberera mwebale nnyo kubanga mukwasaganya business je musinzira wena buli omu oli ngotwala time yo n'okola emirimu gyo mwebale nnyo okubeerayo ejo nabuza kubekata lero kambuze ku mikwana abali Saudi muli mutya Saudi Arabia mwebale kubeerayo mwenna abali Saudi Arabia mbabuzizaako kuva ku lifestyle Beef Organic Jesco Beauty Center yetukolako ye sponsoringa ate ekola bwa kujjanja bajja kujjanja bawone level 3 070 chenda mukaga nkaga munana atano mubiri internship kuba kusima bakuyamba isonga za internship TV presentation ne WhatsApping now fresh daddy mazike mumanyo omusajja Paul Mutabazi yatandika mpola nga atandise okuyimba bwatandika okuyimba bitu byokusaagirira yaleetebwa Kalifaganaga n'abeera signed under bad character eya Kalifaganaga kati bwe bamusayininga eyo n'afuluma ennyimba ze bbiri namba okwali bucupa ne mazike ezaamukolera ne zimuwa fame n'afunamu ne ku ssente obutonotono n'agula salon fresh daddy mazike mu kujja kwe yagira mu controversial style nti Katsi yomu kuba mutabuka ne mugwa music industry eno yetoba ne Katsi paka lwe twako reconcilinga bamusajja mumuleke kale tayinza obutayimba nange nabaga atajja kuyimba naye mumuwe time bwabazize akolokola obusente bwakolakolamu embeera gyalimu embyagivemu akyuke era Katonda yamuyamba n'afuna ku ssente n'akyusa obulamu teyatuvaako mukyamulabako ono nno abadde alibadde nga mbadde character nga jaddukanyiza ebintu bine Kalifa nga ebosi we kati kyeneebuuza buzibu ki obuliwo because ono avudde n'alangirira mbu atandisewo record label then this is bullshit fresh daddy otwagaza ki kati ate awo nange ngenda kuvaamu tonnaba nakweyamba tonnayiga na kiddako you don't even know what next mbunawo osayininga muyimbi you know kati nono omuwala gwe basayinize Sarah what's your problem are you desperate are you looking for fame walabe nga olina kugenda fresh daddy mazike oba kwana you know I'm like nasobeddwa omuwala oyo omuto oyo yeewandisa mu kibiina kya fresh daddy mazike eno fresh record label bagiyise fresh daddy mazike entertainment n'amanya gali record label etagamanyi n'ateekawo amateeka nti onokubanga oluwa senior fo nga wagiyita okweyunga mu record label now this is bullshit ani agamba nti okuyimba basooka kusoma fresh daddy kiki what's wrong ewa Kalifa bagobye ayi nawulirako emabega nga musikambula omugwa ne Kalifa ne batukona okubbira embi ku set nga video zikulimetulamu ate kale oli mututu tandika kutononekerako mbu oli mu kukola gundi you know music label osayininga ki what's it nga nayo kayindi bakusayininga obusayininzi tosobola nakweyamba tomayina kiddako tomayina ba fresh daddy what's it yoyo mbwaranisa record label simanyi wandisigadde mu kudukanya saluniyo nakulabira katabaniko ka fresh kid nze bwe ndowooza kuba kati I'm just wondering sikitegeera naye ne muwala yagenza wa fresh daddy mbagenda ku promoting you know there is something wrong njatwala time tunyumyemu ko mumbuulire kiki owe byasobedde awo you know nze waswa Emmanuel tukwatagana olungi